Grace kanje bali tuli mu 2 ako tutatya 2 really ba 2 mugumu ako tutatya antwala bulungi sofa toyina buzibu sina buzibu musically Grace Kani oli otya 2021 mwaka nagugulawo na luyimba limbo lwakabi nyingi libaita silent korabo yange jenakola ni mwanje then ne audios endala mu studio jezi nyingi ezitana bafuluma then nayo ne audio endala Jovan je yampandikira ani Jovan chi yampandikira Jovan chi corona Luzinda bakaita love mwaddamu sikuddamu of course musically tukolagana nakulaba omupostinze abantu ne bakuletera nagamba oba mwazzeemu oba biki muli biki ne Jovan Luzinda tetulina byetuddamu nejasa abantu eva bo babagalanya ebikyankalanye ekitegeera kasita byonooneka bo bagalanya abantu babeerawo nga tebakolagana naye kati ffe tuli baana ba Katonda tuba tulina okukolagana obulamu bugenda mu maaso nga temuli mpalana you don't have to have hard feelings ate kino weesibe ku kintu ebyayita bya myaka 5 emabega ate nga tuli ku ebyo ate ngendo okuyimba kwe kusinga obukulu watyanga akwadde yakakisa muddamu tukolagana musically muyimbi omunange ate omuntu wa mutima mulungi kuba omuntu akuwa oluyimba n'agamba Grace oluyimba olwo mbadde njagala kuwaba oluyimba kuba oyimba bulungi ekyo kyokka kyosooka okurespectinga twalabe kujja kitunsa bamututte ng'oddamu n'essanyu n'ovaayo n'omuyozaayoza ogwo nno mutima muvumu olina omutima now Mary kati nandikoze of course ng'omuntu eyakuzibwa omuntu alina empisa nekyala omuntu ayiseeko mu mikono gy'abantu abategeevu nga kojja kitonsa sirina nsonga lwaki simukongratulatinga ng'atuuse ku kintu ku buwanguzi kubanga ekisanyusa kitonsa nange ekinsanusa oba mukwatagana n'ekitonsa mwaddamu okukwatagana of course tukwatagana mukwano gwange mu ngeri ki mukwano gwange kyokka kyokka temwetwalako ku kyayi era newabantu teyantukanga mukwano gwe era newemba mu meetings newemba nina kyenjagala omugamba as a friend tetwewalana tetulina mpalana tetulina okulwanagana yagambye akyanoonya haki namba 3 kati watya n'agamba owaayi leka ofuuke namba 3 wange enjawulo eriwo nze siri musiraamu kitegeeza sobola beera mu hakis ekigambo ekyo nkimanyi mu basiraamu nze ndi mukyala am a Christian, a proud Christian. Kati mutosobola kukkiriza kuzza ku bali eri anti ewaffe empeta bagikuba mulundi gumu ewaffe mu ddiini yaffe ekitegeeza tokyaddayo nedda mwagaliza buwanguzi mwagaliza birungi era njagala atambule bulungi n'obulamu bwe era n'abakyala be omusiraamu wamwakola akayimba kana aka silent tulaba Henry Mwanje akola interview azikola yekka muyinamu obuzibu oba alabika kyasinga okwagala zikola yekka omuntu omulekeredde embere kyekimusanyusa oba muyinamu obuzibu okutyo kubanga oluyimba lwammwe babiri naye atambula ku TV ali yekka kati mukwate bulago oba oluyimba lwabayombyamu kummwe mwenna ani yaluteekamu sente oluyimba olwo oyo yajja n'aŋŋamba Henry Mwanje by then nalinamu saga ezo ezaali ezaani ezakojja kati n'aŋŋamba nga mukwano gwe n'aŋŋamba Grace kuba already by that time wajjawo amawulire nga mangi nje bikiye then netutula wansi netufuna idea nalina oluyimba kujja kitonsa yali ayagala tukole oluyimba korabo ne Henry Mwanje kati ebiseera ebyo kojja n'asasula oluyimba n'alugula twalugula ku Yese Oman Rafiki olwo lwennyini lulala kati Henry n'agaana Grace okusinziira ku mulamwa guno ne guno nze badde ngamba tuyimbe luno olutululeko ojja duyimba wekka okitegeera kubanga singa naye yali ayimbye luli that means lwandibadde nze yakola ki nandibadde nze yalugula kati kitegeeza lulwe kati luno naye bambi we yalujja ku Jamaica culture yali yalumuguza oba simanyi nkolagana yaabwe kati n'aŋŋamba Grace tuyimbe luno oluyimba era nenzikiriza ne tuyimba oluyimba era bwe twaluyimba
netukola ne video nenga tewali kintu kirala ne waba kyala Grace nakulabako ng'ogamba abayimbi abamu batama obutaya tebagala nakunzizaamu kolabo sikikolangako siina we nali nkyogeddeko oyinza okugamba nti nali ntaddeyo just ka status ne ka status ke nateekayo kaali ku kintu kirala nnyo nali ngetinzemu disappointed ku muntu omulala so no I can never go wrong with Henry sisobola nakumunyiigira mu decisions ze zonna kuba mpa nnyo respect ebintu bye byaba asazeewo kati kyoba olaba bw'aba alina kyakola naddala nga kituufu nga laba kituufu muwago ahead naye gwe tekikuluma asiina buzibu nze nyina ennyimba nnyingi ndi diva wangi nyina ennyimba nnyingi ndi diva wenjagali okyala ku TV nsobola okgenda nga nyina akapya kembawa era nakati nange nkyala bwakyala eri nange wano nga nzitya nkyala kubanga oluyimba lwaffe babiri kati era okujjako nga gwe kirecognize bwotyo nenze ndaba nkyala ngenda wemba nteekeddwa okgenda ngenda nenkolaki nenkyala ku TV kati kojja tutonsa omubaka ki okuyakitonsa mukwano mwani mukwano gwange I wish you luck kwagaliza mirembe mu bufumbo is it mu bufumbo bwo byonna bikutambulire bulungi kubanga omusajja alina omutima omulungi honestly kyogera na one love oli musajja yanteekamu sente one day oluvannyuma lw'okuba nti of course nali namanyi kadda taata wange lutaya yammanyisa ne kati wemba njogera ku kitonsa with due respect nandimugerageranya za ku muzeeyi wange lutaya naye lwakuba ate taata takola ki tagerageranyizika nekojja agaliza buwanguzi naye kati gwofuna ddi omwami nja mufuna ate era nekojja mujja mulaba nga afuuwa ebizike ku mukolo gwange agenda kubeerayo tayinza kutabaawo nja muyita bulungi teekemu n'amajja wangi mwami kyoyo oba olwedde oyina obudde obunaaba butuuse oba olina sijja nakubeerako kungamba nti nina gwe mpulira wulirayo nti nze njo bayita mwami kyoyo kujagera nga omungambye otherwise siyinza okusobola obutaswala muti kyogamba kati tolina siri mu relationship nemu essaawa eno wallahi kyogera bulungi toli ki siri mu relationship nemu kati olwo omwami waakulaba nakukaayira bwe mba ndi mulaavu bamanyirewo seetaaga nakubira bwangu seetaaga budde ijja buzinga mbagamba tugende mu maaso omu bwati Lisinga it's okay. Oyimba ka Serena Bata kati. Lisinga. Tuchayimba. Naye nga tonoonya. Mali sinagala kunoonya ebintu ebyansumbuwa. Lwaki? Ebintu ebyansumbuwa naye nga anytime byaba mbategeeza. Lwana afuna omwami. Nabanga ntusiza. Yo oyagala afaanana atya? Omwami wange alina okubeera nga atya Katonda nga mukwata mpola. Ayogera mpola saagala kundeekaanira. Wangi ani yali akuleekaanira? Then alina okubanga ebya finances si kiri kikulu ennyo. Kuba already ebyo bakola bukozi. Yeah, at least if someone is godly, easy.